Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasooke mbebaze okundaga omukwano gwe mundaze okutindiga ne mwerekereza. Lina lisimanyi like omugaso gwa time. Naye muwaddeyo obudde bwammwe. Bambi thank you so much. Buli omu mu kiti kye. Nsiimye nnyo Ssaala ekitiibwa abaddizeewo ate mumpoze ebbanja. Bonna munneetaagira nja kubaawo. Naye temukuba nnyo I'm all yours. I'm all ears. Kuliko ennyonyi. Satu kumanyange Canada wala. Ne alhamdulillah nebaza Allah. Tubadde tulandinga nga like kubanga wedda seetegeera nga sibitegeera nga ninga ali fine. Ne tube tulandinga ne ngamba mashallah. Ndi mukulandinga ntebe banange. Byonna tubikola naye nge wakawe wasinga. Oba nafunamu kagundi kakutambula mbadde mulwadde nnyo ennaku 3 before my travel naye alhamdulillah n'eddoboozi ndowooza muliwulira. So ndi open era ebibuuzo byammwe naye nga nkomyewo na bidi nkomyewo n'amaanyi gonna biidhin rahman ge mwali mumanyiiko ne ge mwali mutamanyiiko n'ebintu bingi byenjize gye mbadde. So this time round ekintu kino kigenda kubeera kyanjawulo. And I want to introduce to you this thing. Abantu badde basaba nnyo sebe n'abannanga tukube mu concert so n'ensalawo mbaleetere concert eno ate ine ekintu ekirala ekigiri emabega. Njagala kuddiza abantu after my show. Oh my God. Ekigenda ova mu show eno kigenda kudda eri abantu. So nja kibanjulira bemunaawo bamukyagadde nsobo kibanjulira naye nga I am overwhelmed. Nebaza abakola bookings zonna kubanga nayogera ne management ne tuteekayo akalanga ako kaali ka mu covid naye munnange ne tulabanga abantu ekintu bakyagadde ne batandika omukubira Christmas yajjudde boxing day yajjudde emikolo mashallah barakallahu fiikum show zitandika lwakusatu n'abalala batanabakola bookings hajati wammwe nkomyewo ngenda bakuba omuziki ku muziki music wange mumanyi and you know me when I'm on stage I mean business. I value your money nembawo ekyo kye mwetaaga. So mbasaba obwesigwa bwe mwali munina ate kati mu budde bolingemu kuba kati ndi mulalamu. Kati ensawo zonna ozirese. Ensawo sizireese naade nina ensawo 9 naye ensawo babadde baziseera kubanga ndeseemu ensawo emu ngeri excess nitugisasudde $603. So tebakusuubira okuddamu okulaba entebe ng'ogenda. Kyobadde otegeeza omuntu otambulamu n'okomawo naye nga ebise tozi waffe yasalawo kubanga n'okukomawo era nali simanyi naye Allah alhamdulillah Mungu waaba ayina enteekateeka toswadi kino kankigamba bawagizi bange tuyina plan naye tuyina master plana kati wobanga osaba musabe akuwa obugumiikirize kye kirungi kyakuplaningira so weesanga ebintu bikyuse nga tomanyi nange nalabiraawo nga ngamba kati nzirayo kyaddondo. Ajati special. Wali ogendera mu kagaali ng'olimu. Tusuubire nti baakulongoosa buli kimu kati kiri talatibu. Ge maddagano mbadde ku treatment okumala omwaka gumu n'ekitundu. Naye alhamdulillah baama ne bazuula eddagala era kati likola bulungi. Babadde balinda kulabanga balabe kuba bankyusa mbadde ku ddagala lya mirundi like 17 naye ne bagali liganye ne banteeka mu byuma and all the stuff naye alhamdulillah pressure yali ya damaginga emisuwa gyange egisinga olw'ebintu byempiseemu byenzize mpitamu ng'omuntu so mbambi banzijanjabi I thank God and I'm okay. Biidhin rahman. Omazeyo bbanga kibula? Mazeyo emyaka 2 n'emyezi 5 mbadde ngenda weza mukisa. Lwamala okujjanjaba n'ofuna n'otandika okukola. Ate nno munnange olowooza nagufuna maze n'okujjanjabi nkugambye namala maze omwaka gumu ku treatment omwaka gumu n'ekitundu ku treatment ate natandika okukola nga nakamalayo emyezi 3 kuba nali nfunye work permit. Tosabeerawo eri nga tokola kulinda process weeneegira obeerewo otya. Eri teri bawagizi bange nga mmwe
kuba eno omuntu akuwaayo n'obwisente eri munaye gwe weemanyira ennaku obeera kaana kambaata so natandikirawo eno twayadde tufune third information nti eri obadde osoma busawo sebbanga lyomazeeyo obadde okola oba obadde osoma busawo byonna eri tosobola kubeerawo nga tokola era abaliyo bakimanyi nti okola nga bw'osoma nasooka nenkola egyo emirimu egyanchalenging ennyo nenkizuula nti ate olina okwongeramu ebitabo nensooka nenkolayo kakosi ka myezi 6 HCA healthcare aid kati nengenda nga ngenda nyongera kubanga gyokoma okwongerako gyokoma n'okufuna akasente akategeerekeka yese kati abadde bagamba nti ekyo kyaganye okusalawo dde waka kituufu kyekiganye anti kati nze engeri gye saateesa nabo nze saagenda kuba kyeyo nze nagenda kunzijanjaba nentuuka eri nga nina okufuna embeera embeezaawo kati ate ne bwe nali ngenda sirina gwe nateesa naye ate ne bwe kiba kinneme era alhamdulillah ekirungi nkomyewo eka ate n'omala era n'otukaabirira nti sejjusa ekyeyo kiri taafu kyomukwano kiri taafu era this is what I'm going to tell you abantu abali ku byeyo mubawe respect abantu abagenda ku byeyo mubawe ebitiibwa esente zaabwe muzi respecting bambi temulya sente za muli wakyeyo n'ekirala omuntu ali ku kyeyo bwagamba nti nno talina sente aba talina aba talina so mubaleke kubanga eri ekifugayo bills Ajati mbeera ki gye wayitamu ku kyeyo gwe gyojjukira nga buli wogirowoozaako obuluka abamaziga gyosobola ogisharinga n'abawagizi bo kati olaba lino essanyu lyenfunye bino byendimu bino ebyamasappa eri tebiriiyo eri teryakumanyi kati nabeerawo ng'oba gwani nga teryakumanyi okusaba omulimu ng'olina okuba ne experience obweki gye nali sirina so natandikira mu mirimu egichallenging ennyo era nasharingako bafanzi bange ku TikTok yange ate abalala ne kibanyiiza ne bambuukira nze kyesaamanya nti nabo gye baali baakola naye nga nakola emirimu okulongoosa toilet okukwata like kati nga mbeeramu naye nga ne Allah onzisizza nnyo amadaala okusinziira eri gye mbadde okitegeera so emirimu egyo gyali nenkola obwa housekeeping okubeera ng'olongoosa hotels okulongoosa Airbnb kuba kati neno gye ziri ezennyumba it was such challenging nenkolako ku laundry ng'oyimirira hours 7 oli ku kyuma kya laundry ku byuma bya laundry gya masooka ogazeeno kati okulaba nti serebu alimu eyo embeera ate nga nalina ogibeerawo because abaana bange balina okusurvivinga nange kennyini omuntu eri gye nali obulamu bweri buli very expensive unlike here noonya omukulu eyayimba awandika akayimba Uganda esinga Bulaaya amanja bana Uganda mwagala ensi yammwe I am telling you this is a very beautiful country very beautiful tujagala ennyo Ajati wali ogenda watunagenda wazanyangako obunubi obwo station the house girl tugamba ogenda kutandikira olugero lw'engendo sooka ozanya baluyita once upon a time in Canada once upon a time Canada mululindirire talenti zonna nkomyewo era yenza oli just nti oli yambadde yatekingamu break olw'embeera nti nalwala naye nga yenza era siina nnyo kikyusa abakozi abaali mu buli omuzannyo ogenda bazza abamu nga bakukuluma nti wagenda tobakozeeko wagenda bakuba nti anti kati labayo kakati bakukuluma bakukuluma kati bwe nalimba w'omulimu era bajja gye bakukuluma another thing bakola nange ebbanga ki okay kati lwaki baavaayo nga siriwo okitegeera buli muntu alina kintu kye mu mutwe baali bamanyi abantu baali ndooza bamanyi sigenda kudda okitegeera baali bamanyi sigenda kukomawo kati nakati bakukulume wallahi nze kankubulireko ne gwe nawo omutwalo yasayininga ne gwe nawo omutwalo yasayininga ate si buli gwe babanja nti oyina genda mu
kundi okitegeera si buli gwe fenna batubanja ensi yonna bagibanja ne bwendi wano bammanja okitegeera so okubanja is not a big deal nti olina kgenda n'ogamba gundi mubanja n'abo bennyini ate era ababanja ate era balina bababanja so si mawulire nti station mubanja nti kiragazaawo Uganda kati kale baagira kati ki abazannyi bonna buli gwe nayina mwagala ku body weba neruli nabayita nti banne mukomeewo naye kati mukomeewo management mugimanyi omukulu Sir Lawrence contact him tugenda zanya once upon a time twagala abakadde n'abapya siina gwembola kubanze siina lutalo ku muntu siri muntu wantalo by the way okay wotabadde obusere bisinga abantu batobaddeewo ebintu byo bye wali kooteeseteese baba babizanyiddemu bwe badde obisanze biri in place ekyokubiri band wagenda ovudde mu band ng'oli solo artist olowoozaayo okukola bandi eyiyo station the band oba kuba kati band music yaliko ebintu byange nabireka mu mikono mirungi mama wange ye first manager wange mwezi ensonga so alhamdulillah ne manager wange mu music ebintu biri safe ekirala nagenda ngolere na group ya station the house kalunga tutandise n'okukola shows era nga namu n'abayimbi waliwo omwana wattu gwe nina Marvin uyo ku kamera nga namu n'abayimbi n'endibassa so kintu tugenda kukikola kukizza bulungi engulu insha Allah. Ajati ekibuuzo kyange wagendera era waliwo ebyayogerwako ku linnya lyo otwala abantu wabweru nali wali that was then nali ku Equatorio nga nina sitema abamawulire abaliwo ebiseera ebyo ne bagikuba n'abalaba abalala nezaali nteekateeka za Mungu eyo neggwawo abannange njagala muziki ngenda kuwa abantu bange omuziki njagala kuba ndongo kati mpira njeewulira nina ennyonta ekibuuzo kyange ekisemba